bwe nawuliriza ebigambo bya eyali Katikkiro wa Buganda nakakasizza nti bano abasajja tebalizikawo, kubanga ebigambo byayogera ku myaka egyo nga tabirumamu ate nga bye bituufu ewatali kutya, kwegamba bye bigambo ebyali badde biva mu bantu, kubanga nabana abasajja mu gavumenti ya Museveni bwe kuba kutta bajja kutta, era bwe bamala okutta bajja kwewaana, era bajja kukulabula tujja kutta, era ne bakutta. Kakati abantu nga bano bannaamwatulira, kubanga alina ekigambo kye yayogedde mu speech gye yawadde. Mu butuufu kitubadde nga tujja tubagamba ebbanga lyonna, era nze ntera okubagamba nti ze neewuunyiza ddala abantu abawagira NRM. Omuntu nze kasita nkitegeera nti mukwano gwange awagira NRM, nze mwesalako, ntandika okumwesalako okuleka mpozzi nga nkiwadde endowooza y'amaanyi nnyo ey'okubiri, naye nze ntera okubeesalako. Sooka owulirize. Nze bwe ntunuulira ow'NRM manya nti obwongo talina, kubanga musonyiwa okukibagamba, nze kankiproving omukulu mukama waabwe yayima ku rediyo n'agamba nti bw'obeera mu paalimenti, kati singaga bwe tutumye Hakimu, bw'obeera mu paalimenti ogendanga Kyankwanzi, bw'ova Kyankwanzi n'oyita mu State House ne bakubuulira ky'onookola mu paalimenti. Mu paalimenti weebake olinde gavumenti gundi akuzuukuse ovootinge kiri kye wawuliddewa. Kaakati n'obuuza omugaso gwa paalimenti kyeki, naye nalaba bakuba mu ngalo ne mbuusabuusa oba ndiddayo okugamba nti neegomba NRM, kubanga okuba otya muntu mu ngalo nga bakugambye nti ogenda kuba kisirusiru mu paalimenti. Olinde kuvootinga bye baayogedde. Opposition ne bwayogera ebigambo ebyavudde wa Katonda tobiwuliriza, tobitegeera, weebase, ovootinga buki, era muteebereze. Nze nga sinnaba kwewuunya kale byayogedde, naye neewuunya nnyo omuvubuka n'aleka abantu abalala bonna n'alondayo omusajja ow'emyaka 8 nga afugidde eggwanga lino emyaka 40, nga ebibaddeyo byonna byonna abimanyi byonna ye n'akugamba nti yawagira Museveni. Neewuunya nnyo omuntu oyo. Era Kyagulanyi yayogerako ku kigambo ekyo, ebigambo nga byayogedde ebyo. Yagamba nti bw'oba wagira NRM bw'otabaako kikyamu, Kyagulanyi yabyogera ebigambo ebyo. Abamu ne bagamba avoola akola ki, naye ekituufu kiri nti nkugambye nti omuntu awagira NRM ebiseera ebisinga obungi aba n'omutima omubi, aba mutemu. Kyobulira nga bwe basiba abaana mu kkomera, tulabye wano juzi Idi Mutwe bave mu kkomera, bw'olaba comment section n'otunulamu era obalaba ab'emitima emibi, ababye ennyo baasikira omutima gw'abannaffe bali abakulira NRM, abagiwuumamu omutwe bagashumba, batemu ate babi. Naye yayogedde ebigambo bingi nnyo ne ku CDF, naye nga teweerabira aba Hillside View Apartments. Zino apartments zisangibwa wali Ejjanyi ku Kyaki. Bw'otuuka Namulanda kitendeka Jansi buuza Ejjanyi ku Kyaki wogenda okusanga Hillside View Apartments. Transport wabwerera okuva ku airport, ate nga amasannyalaze tegavaako, wifi weeri, so nga ate n'ekifo kisirifu bulungi bw'otuula ku balcony view nnungi nnyo. Maintenance palace bano balina solar systems zirizi kukubuusabuusa. Aba maintenance palace balina eby'amazzi n'ebyamasannyalaze byonna, bwe just bakubireko bajja kukubulira. Amara Beauty bano bo balina shea butter, lwanyisa enkanyanya, tokkiriza ku feedinga kubeera n'ankanyanya. Amara Beauty balina shea butter ali organic, ate nga Dr. wali wano ku Uganda atalaje namba yange yiyawe esembyayo 73 ku birwadde eby'enjawulo. Temufa birwadde muganda wange, Dr. wali abantu abali talented gwe mugezeeko kugeza nsabe ennamba njagikuwa. Kakati ayogera ku CDF n'engeri gy'alagira mu by'obufuzi, engeri y'ekyewuunyo. Mu constitution ow'amagye takkirizibwa kujja n'ayogerera gavumenti, naye kati akulira amagye yaloogira ki?
era bwe yandigogedde ku olwo constitution yetugamba mu mugobe mwamugoba lwaki kubanga constitution si yammwe mutegedde bweteri yammwe akakiiko akalonda abalamuzi ka muntu buntu eko kyemuyita Judicial Service Commission bwe muba mwetaaga abalamuzi 30 newankubadde mwandibadde munoonya diguli n'ebirala bye baasoma oli yaweerezaayo amannya 10 ko ne kabayitanga 12 mwabalala mwenna mwe mugwa interview temwayiseemu ne muddayo kyova olaba omulamuzi nga juzi mu musango guno gwokkako ne bw'oyagala ekyokulabirako ogwaki yali kinobe yasala ogwani ogwona yali n'omuyini waliwo omusango gwagundi eyagwe bagamba yaleeta yagenda mu UNEB n'afunayo certificate Walukaga ogwa Walukaga omulamuzi n'atuula ne biwiigi byabwe nga bw'obiraba oli n'aleeta certificate okuva mu UNEB emulaga nti alina obuyigiriza obwenkanankana ki A-level ate nga kyekisaanyizo ye yennyini ng'ali mu university omwaka ogw'okumeka ogwokusatu ekitegeeza yali amaze n'okusukka ebiki ebisaanyizo omulamuzi n'aga nti eri biri byakaddiwa kati oli munnankani wakati simanyi wali weetaaga kugenda kusoma bulamuzi okutegeera ekyo n'obwongo bwa Katonda n'abusuula ebbali kubanga alagirwa buki era waliyo ekyo ekigambo kye bakozesa above kyekyo ekitusse kyategeeza order from above kwegamba nti omulamuzi yali afuna biragiro butereevu okuva eri muhoozi ne kitaawe butereevu order from above kyekigambo ekitusse tewakyaliwo rule of law nti okutegeera ekyo wali teweetaaga kubeera mulamuzi nti n'omuntu omulala yena asobola okubeera ng'akitegeera CDF okwenyigira mu byobufuzi alina kugobwa bugobwa naye bino byonna tebisoboka nga mukyalwana Museveni atwefunyiriddeko emyaka 40 balinga abaatuwola titulina okubasasula nga tubasasula na bulamu aitha tuffe oba tubawagire naye munnange osanga babuyabuya nga bawagira twebaze nnyo abantu ng'abo abantu abakulu asobola okuvayo n'ayogera nga olaba ayogera ali ize nnyo naawe okupakuka nti amage ate nga still n'okubagulirira bagezako bagulirira ne sente bazigaana ye kennyini yatukasiza nti bamuleetera sente n'azigaana kakati ng'amaze tunyonyola nti aba NRM ye abeewuunya Museveni yayagala kufuga basiru nti kyakugamba kyokola olina kubeera puppet era alina okukuwa sente Yesu waki Kyagulanyi tayagala sisinkana Museveni era takikkiririzaako ddala kuba olumusisinkana Museveni ayinza okukuwa sente z'otalootanga nako gwe ng'olowooza tasobola zikuwa Museveni azikuwa n'akugulirira mwamaze okulonda kuno okwajja kuno okwebikwangala ne bagamba abantu abamu nga bayomba ku radio kale ffe twakolera nnyo pulezidenti naye ne kakati takijjukiranga kutuwa sente zaffe era ffe twamugirira wali teyandiyiseemu kakati omuntu oyo omanyira ddala yali tamanyi kyagira ki kyakola era kyekimu ku byanditulaze okugira ki n'olwekyo hakimu nkwebaza n'okumpita kuba buli mutendera gw'otuukako ngwagala engeri gye twava ffenna eyo ate ekirala ndowooza yayiga kuba amanyi waliwo bandeetera enguzi ne baswala ne bagenda nayo omuntu eyandeetera sente ezo mukulu nnyo mumumanyi mu ggwanga yagaa ndi bakutumidde waliwo zino nemugaa nga siziwulirangako ne mu matu gange twali babiri ne munnange yakafa emyezi ng'ena nagaa nti ate ebyo tobifaako ffe tukuziteera ku banka account teri amanya nti twagize eki twazita ndoziwulira oyo emyaka gy'alimu ayogera mazima meereere kyobula Museveni abeera ayogera mazima meereere ngenda kubatta era n'abatta egupi yakya gwe nyina gimala era n'agimalawo Museveni
naye mmwe ne musigala nga mukyamwesiba. Kati oyo omwami mulwanya ayogera mazima meerere kuba emyaka gy'alimu talimba, talina kye yeeguya, talina kyatya. Naye bannayuganda bakusoobera muganda wange. Ssente baazimutwalira era yenkola yaabwe. Bo bagabi ba ssente bwe tujja zikuteera ku akawunti teri amanya tuzikuteereddeko. Okitegeera? Bazikuteerako n'ozisangako nga kweziri. Naye bannayuganda wano mu katambi kano k'ensembi y'okuzannya ng'agamba nti bamala okubatuusako ebikolobero babamenye n'amayumba bakola bati ate mulaajanira Museveni. Ffe abaakulonda, ffe juuzi omusajja omu eyalaajanira Kavule nti bannange Lubongo yamunyambe era ne bamuyamba kuba bano abasinga obungi balowooza banaalaajanira Museveni. Osobola okulaajanira omuntu ow'omutima omubi ng'ate yakikukola. Ye musanyufu. G'oli awo ng'olaajanira bannayuganda bwe batyo bwe muli. Bannayuganda bwe batyo bwe muli. Naye big up Former Katikkiro, amaloboozi ng'ago tugeetaaga okubeera nga tuzzaamu amaanyi nti ye bagambe wakula ennume tewakula emu. Nti naffe tujja kusobola okubeera nga tusigala tukyatambuza message emu ebbanga lyonna. Mukama akuume.